njagala nkuyitiremu otegeere n'aba abeetunda batuuka batya ku mbeera ey'okwetunda era naawe omuntu ayagala ogenda e Dubai otegeere olina kwewala otya embeera eyo okutuukako. Okwetunda gye kuli tekuli. Okwetunda gye kuli. Kuli kwa mitendera ng'emeka. Okwetunda e Dubai kulimu emitendera gya mirundi 3. Ngenda kugikumenyera. Aha. Kakati katandikire ku mutendero ogusooka. Omutendero ogusooka omwana abeera wano n'afuna ekirowoozo ekigenda e Dubai. Yes. Bw'afuna ekirowoozo ekigenda e Dubai anoonya abantu abakozi ba visa. Aha. Kati bw'anoonya abakozi ba visa, omukozi wa visa tagenda siigira mwana oyo kifaananyi kituufu. Kubanga yo omulimu gwe kukola ki? Visa. Akimanyi bw'anaamubuulira ekituufu ate ono tajja kukola visa ono alemefuna ssente. Yes. Aha, kati ye agenda mugamba emiliyoni 4 zikumala okugenda e Dubai okunoonya omulimu. Kakati omwana nga ebiseera bisinga babeera tebalina ssente nga abeerawo ne miliyoni nga 2. Oli kuba agent oli ku company? Ndi kuba agent. Kubanga abantu abayise mu company abo tebabonaabona. Beetunda batuuseeyo abayise mu company abo tebabonaabona n'abeera asazeewo okwetunda ng'ayita mu company. Oyo just gubeera abeera wa mmemme nnafu. Okay. So agent yamugamba ngenda kukola ki? Kati agent yamugamba ngenda kukolera visa nkukole ne ticket emiliyoni 4 zijja kukola ki? Kumala. Kati nga bakola visa ebiseera ebisinga visa emalawo akakadde kamu ne ticket ng'emalawo akakadde nga kamu n'ekitundu. Kati ku miliyoni 4 already miliyoni 2 n'ekitundu zikoze eki? Ziwese. Kati omwana ng'agirijja ng'atuuka wa? E Dubai. Bw'atuuka e Dubai ayina okusooka okusasulawo okusula bed space omwezi ogusooka ng'asasulawo $5,000 nga gagwa aga Uganda. Ayina okulya. Mubalira muzee waffe eyo mukolera muki? Eri tukolera mu diramu ziba diramu. Kati bw'atuuka eri ati diramu 5 gye $5,000 ejawa. Kakati bw'atuuka eri amaze osasula akatanda diramu 5 ayina okulya. Akatanda kaba kati ati bed space anti obutanda oli abeera ne ruumu ye bweti. Nawulira juzi lwasanyumya mwami lwasanyumya anti naye yaliyoko mu bed space. Oli abeera ne ruumu ye bweti. Kati nga olaba buddeeka bwe twabeerangamu mu bisulo. Bed space ndoza tujja gigendamu. Soko malirize wano. Omwana ng'atuuka e Dubai. Kati bw'atuuka e Dubai afunye akatanda okulya kugendamu malako $40,000 buli mwezi. Kitegeezebwa nti omuntu yagenze ne miliyoni 4 olwasigaze $60,000. Kati ku $60,000 gy'abeera asigaze agenda kubaka obusivi atandika okugenda nga atambula akola ki? Asuula. Omwezi ogusooka gugenda okuggwako nga ssente zimuweddeko. Oli ku muwala oli ku mulenzi? Omuwala. Tuli kati ku kitonde. Omwezi ogusooka gugenda okuggwako n'abalenzi. Naye abalenzi ate bo akageri ke kiri nti bo like tebatera nnyonnyo tebeetunda. Abawala beetunda bensinze okufokasingako. Kakati omwezi ogusooka gugenda okuggwako nga ssente zikoze eki? Zimuweddeko. Naye jjukira alina okusurvivinga. Kati kikyagenda okukola ng'ayogera ne landlord awo waka bed space. Akasente kampeddeko mbadde nsaba nnyambe omwezi guno ongumiikirizeemu akubira abeeka. Jjukira ebiseera ebisinga abamu bavaayo nga ne ziri ennya ezamututte yeewozeeyo. Kati bw'amala era akubira abeeka nga bamufunirayo akasente naye ebiseera ebisinga tebajja kamufunira mu budde. Okitegeera? Ayogera ne landlord awo nannyini ka bed space. Nyamba nsuleko wano. Landlord Munnayuganda muyindi. Munnayuganda. Nyamba ongumiikirizeemu akasente ngenda kukakuwa. Omunnayuganda oyo mugumiikirizaamu ajja mugamba nina osooka okukwatamu. Okitegeera? Kati bambi omuwala ono taba na optioni. Tagende ku street ku Omunnayuganda ono okuwa bed space. Omugumiikirizaamu. Asooka ajja mugamba ayagala sooka. Kati bambi omuwala ono nga talina ki? Optioni. Amali ekyo nga agenda kukikola asobole okusigala munda mu ka bed space. Kakati ekyo bwe bamala okukimukola jjukira n'ez'okulya zaamuweddeko. Kati awo afuna waawo mwaba abasulamu mulimu abalenzi abakeera okugenda okukola. Olinga amugamba omanyi nze nja kulekeranga ssente okole ki? Ofumbe tujja kulyanga ffenna. Kati onaamulekera ssente babeere nga balyanga bonna naye ng'akwatamu. Soko olinde. Landlord eyamuwadde akatanda akuttemu. Akwatamu. Naye ate teyakamuwadde nti mwezi mulamba. Yakamuwadde amugumiikirizeemu nga bw'anoonya ssente.
kati mukatanda ate wabeerawo kati jukira talina za kulya zamuweddeko kati kiregezebwa alina okunoonyeza okulya Jofule nga amugamba atya ali awo yenna gwabeera afunye nga amunnyonnyola ebizibu bye nga muga tewali buzibu nze wenkeera ano ogenda okukola nja kuleka ngobeere nga gwafumba okitegeera kakati oyo naye ng'akola ki nga naye akwatamu kakati bw'akwatamu essente ebiseera ebisinga oli eyakuttemu nannyini ka bed space amugumiikirizaayo ewiiki emu jukira naye ka bed space ke katunuulidde nga mumanyi nkugumiikiriza ssente tozireeta genda landlord agoba kati mu kumugoba talina waagenda kulaga agenda ayogere n'oli amulekera akasente ak'okulya amugamba omanyi nyamba njira nkola ki nsula wano kati Faruku naawe okitegeera okuteeka mu katanda ke kamu n'omuwala atakuzira ate olwedde yakwata mudda obutanda buba mbumeka siga akafaananya ka bed space kati kaluumu kabeeranga dormitory butanda wansi ne waggulu kate waliwo n'ak'obusatu wansi waggulu kitegeeza bw'okayingira mboti ak'obubiri osobola otutuula bwoti ak'obusatu totuula ak'obusatu tola kaluumu kabeera bwe kati nga kabeera katono ati kati ebeera apartment bubeera buluumu nga bwa apartment kati oli apangisa kaluumu nassaamu obutanda bwe nga 6 bwe kiti asobole naye okugjayo akasente kati bwabuteekamu n'abupanga kati tuwogerako katigole amwana gwe yasindika omwana agende Dubai okunoonya omulimu omuzadde asindika omwana ow'obuwala e Dubai nga tomanyi kituufu kiriyo tukubuulire era omuggyeko akasigiriwo oba omusaba ssente otegere kikyaliko kituufu nnyo era obwamalaya buno butandika butya babugendamu batya eyo katigole 1 tukyagenda mu maaso omwana oyo agenda atya mu bwamalaya tannagenda olwo mu bwamalaya awo tannaba wano ali ku kigulalugi wano akyali ku kigulalugi tannaba okitegeera kakati olwo bano bambala abamwe bakako tebambala abasinga tebambala okitegeera kakati ono amulekera akasente k'emmere babeera naye mu katanda awo kakati obuzibu bujja omwezi ogwokubiri guggwako visa eggwako alina ono visa eggwako kati visa bweggwako abaana abasinga alwana nnyo n'akuba amasimu eka okufuba okulaba nti bamuweereza akasente akoleki alinyuwinga visa kati neno omwana ono gyagenda asuulasuula CV ku bizimbe ebeerayo aba security abamu agenda abajjako obunamba aba security bamugamba leeta akanamba wewanaabaawo ekitambula tujja kuyita kati mu process eno ey'okunoonya akasente alinyuwinga visa abamu abakoonakoonako okitegeera kati omu nga muga nja kuwaayo ebibiri naye onzijjamu kwegamba ebintu kati okitegeera ebintu byawo kati mulya bya bwereere kati kubanga omuntu ali desperate anti kati nkunnyonnyola abaana batuuka batya ku street desperate webasuula kati visa eggwako anoonya akasente mu mbeera yonna akole ki alinyuwinga visa kubanga bw'olinyuwinga visa kale essuubi liba likyaliwo ery'okufuna omulimu okitegeera oleme fuluma naye wano nga tannaba nakutuuka ku renewinga visa wali twayogedde kwagenda omukwatamu ono yamuwadde akatanga landlord akuttemu noono amusuzizza akuttemu waliwo agenda omulimba mbu ayinayo omulimu gw'amanyi amugambe kati omanyi mu bed space kati anti omwana bw'atuuka eri aconnectinga mu groups ez'enjawulo kati afuna abantu abamu oli n'amugamba nina ka interview kemmanyi kaliyo olunaku bwe ruti nayo gwe mmanyi mbadde njagala nkutwale nkukole ki nkuconnectingeyo kakati abavubuka abamu kyakola amugamba naye okusobola okukeera obulungi walize ne tusula eno ewange ku makya ennyo ne tukeera ne tukola ki ne tugenda tugende ku mulimu olutuuka ekiro 8 ng'atega ekibatu ono bw'aba ng'agaana nga mugaa ti bw'ogaana sikutwala kati jjukira ono omwana ye kyayagala ki mulimu bino byonna agenda kubikolamu bannyinaffe bayita mu bizibu abamu basirika busirisa okubyogera nze nkugambye nalaba abaana bangi nnyo ku street abeetunda nenjagala mmanye lwaki abaana bano bangi nnyo ku street abeetunda kuba ku street abeetunda bannayuganda bokka
nengamba lwaki abaana bangi bano abeetunda kati nengenda ku street okwo nintandika okwogera n'abaana abo nsobole okutegeera amazima amatuufu lwaki bakola ki beetunda kakati sente zino eza visa amala zikuŋŋaanya eri gyasuze amutwala ku interview amutwala ku interview landlord akuttemu apangisa wa landlord naye akuttemu n'amututte ku interview akuttemu okitegeera kakati oli awo n'ebizimbe bino byazaatambulako ng'agendamu mu kaseera ak'okwagala sente ezirinyuwenga visa waliwo akuttemu kati bwakuŋŋaanya akasente ka visa n'akafuna afuna omunayuganda amukolere visa obufere buli e Dubai kubanga bannayuganda batono abasinga obungi abamu e Dubai tebakola kati babeeramu egyo emirimu nkola visa okitegeera nkola visa nkola kino kati omwana ono ayita mu kutoba okwo kwonna akuŋŋaanya akasente akawa agent amuteeremu visa agent ng'akabba okitegeera kati omwana ono ng'atuuka ekiseera ng'aggwamu essuubi saluka omuntu aweddemu essuubi tebalina gye babawaabira omuntu aweddemu omuntu anti agent akubba ne yeekweka yensonga lwaki olaba nti abaana abamu basanga ba agent n'amukwata bubi nnyo okutuuka okumuttira ku street n'ebyo ebintu bye bakola ate biki abaana abasinga babonabona mu Dubai bannayuganda bannaabwe be batuusiza mu ki mu mbeera eyo kati agent bw'amala okumubbako akasente ako omwana ono bambi aggwamu ki aggwamu essuubi omuntu aweddemu essuubi obeera osobola okumukozesa kyonna kyokola ki kyoyagala kati mu kuggwamu essuubi wagwira ku bano banne baalaba mulimu abava mu Butanda avaamu awo nga buwungedde n'agenda n'ayimirira ku street ne yeetunda nadda okitegeera kati omwana ono agenda okulaba nga bano abeetunda kuba aweddemu essuubi takyasobola kufuna mulimu kubanga omuntu ali mu overstay so ongamba nti abeera n'emikwano gye anti kati agenda okulaba bino byonna byayiseemu kati agenda okulaba mu bed space omwo mulimu abavaamu olw'eggulo ne bafuluma ne bagenda ne badda ku makya kati abo ng'abakolako omukwano kati abo bavaamu olw'eggulo ne bagenda ne badda ku makya be bayimirira ku makubo naye okutuuka mu mbeera eyo bino byonna aba yabiyitamu era abasinga bonna baba tebalina visa babeera mu overstay kitegeeza waka bwana Hussein wangi kitegeeza nti waliwo abaana abayingidde ebikolwa ebyo naye nga mutuufu abasinga obungi tebabigendamu nti babyagala wabula atuuka ekiseera ng'embeera ye mututte mu bikolwa ebyo naye nga kiva mu bannayuganda banne bano agenti n'oli gwe yawa ssente z'omukolera visa ne bano bannayuganda ayina akalimu mu kifo ky'okutwalayo munnayuganda munne ku bwereere ate amugamba olina kusooka kumpayo kasente oba bw'oba tompadde kasente olina kusooka kunzijamu kyokka ate nationality endala ng'abayindi ekyo ate bo tebakikola kiri mu bannayuganda kati eyo category 1 eweddeyo eyo tukyagigendako abo kati omwana bw'atyo bwatuuka ku street okwetunda kati agenda okutuuka ku street okwetunda ng'alaba asobola okugenda n'ayimirira ku kikubo n'avaayo n'emitwalo 10 olunaku kyokka ate luli bano bonna babadde bamukozesa nga bamukozesa ku mmere katanda okitegeera kati n'amaliriza ng'agamba okusinga okunkozesa bano nga bangulira mmere bampa wa kusula kaŋŋende nga nyimirire wali atist buli lunaku nfuneyo emitwalo emeka 10 egya Uganda zeddira mu 10 ezeeri kakati eyo ye kategori esooka abo bagenda ku street nga tebakola ki tebaagala wabula mbeera ye basindiikiriza kati wano ku kategori eno njagala gwe omuntu ayagala ogenda e Dubai omuwala bw'oba nga toyina mwami wo agenda ku sponsoringa ng'otuuse e Dubai togenda otherwise bino ebizibu ogenda bifeesinga ng'ogenze e Dubai omwana ow'obuwala bw'oba olina omuntu agenda okusponsoringa nga wonootuuka eri sene ziri kuggwako ajja kukola ki ajja kuteeka mugenda onoonye naye bw'oba nga toyina togenda bino bigenda kutuukako biriwa byennyonnyodde kati tugenda kategori ey'okubiri kati kategori ey'okubiri bano bo bwamalaaya bagufuula mulimu gwa mutwe full time naye kati bano ava Kampala nga malaaya naye kati bano si bannayuganda bokka eri kategori esooka bannayuganda lwa mbeera era bw'osanga ku street kati eno kategori ey'okubiri si bannayuganda bokka nationality zonna kubanga Dubai ekuŋŋaanya okitegeera kati bano bo babeera ne bafuna room ka apartment ne bakapatitioninga tugeze basatu
okitegeera bano si bakadama kati bano bo bwamalaya gwe mulimu gwabwe kati bano bo babeera ne babulooka bano babeera ne babulooka kati gwe bw'oba oyagala oyita mu bulooka ye nakanyugira ebifaananyi kati gwe n'okyuzinga gwokola ki gwotwala kati oyo gwotwala mukola programu akufumbira n'emmere bulungi nnyo n'otuukayo kiro kimu kyaddira mu 2 ku 2 mwaga kisinziira ewuwe anti balina ka patitioni abeera ne ruumu yabeera ne ruumu kati ogendayo mukola programu akufumbira bulungi akamere yesi wa ku luguudo ye wamwa yayina bulooka okitegeera kati abo babeera mu 225 nina gwe mmanye yali abagula kati oyo bwogendayo akufumbira bulungi nnyo akamere 225 osula nti omugula kiro kiramba kati kiri gy'oli bwogenda otulo ne tukutwala bwogenda otulo ne tukutwala webucha ku macanga obudde bukedde akasenteko kaba kakoze eki kaweddeyo kati ono omulenzi gwe nkugambe yagendangayo bagula yateganga alamu buli sawa 2 abayina okubanga atunula okitegeera kati eyo ye katigole ey'okumeka ey'okubiri mu bwamalaaya e Dubai kati katigole ey'okusatu waliwo bano nga ye ajja eno n'asuubiza abaana abatombwa alina emirimu e Dubai era gwe omuntu ayagala okugenda e Dubai weegendereze nnyo omuntu akutwala omuyita otya bw'oba tomumanyi abo bajja wano abaana bw'abatuusa eri ng'abajjako passport abateeka mu kiyumba n'abajjako passport twala bawala kati bw'abajjako passport nga bagamba mwe namba taddemu emiliyoni 7 omulimu gwe mbaleese okukola asooka n'abateeka mu ruumu nga next ku ruumu eyo waliwo abasajja abajja ne beebaka ku baliwo kati olugira nga bagamba mulaba bannammwe kye bakola wali gwe mulimu gwe muzza okukola okitege gwe mulimu gwe muzza okukola byogera bituufu nkugambye mbadde mu Dubai emyaka 8 bino byenkugamba bituufu nze nakola research ntegere lwaki abaana beetunda abali kuno mulimu abaana abagenda e Dubai onoonya emirimu ne bamala ne badda eno programu ebanagiraba abasinga bajja kukola ki bajja genda mu comment section bakakase byenkugamba ona jeno broker n'abayoola n'abalaga nti alina emirimu eri gy'abatwalako kati bw'abatuusa eri abajjako passport n'abateeka mu nnyumba n'abagamba mulina kukola ki kwetunda alina okubajjamu ssente zaabwe zeyakola ki zeyabateeka mu kyokka nga bwe yajja no yabasuubiza nti bagenda kukola mirimu seejo so omuzadde wuliriza bulungi okitegeera omuzadde alina omwana agenda Dubai simanyi opakuka okola oti wetegereza ebintu tetugaana batwalayo but tukubuusa yensonga lwaki njagadde programu eno abazadde bagirabe omwana omuwala ekyali badde seefu ng'agenda e Dubai ayite mu kampani kubanga abaana bayita mu kampani ye atuuka omulimu weeguli atuukira mu kimu accommodation bino tagenda anti kati oyo akuba sama n'avaayo yoyo gwe nkugambye ow'emmeeme entono kubanga abasinga ogenda mu bikolwa ebyo mbeera yeekola ki yebasigula nebatwalayo kati ow'emmeeme entono oyo yasobola okukuba sama naye nga yo omulimu guba weeguli n'omusaala guba gujja abatagenze kwetunda ayise mu kampuni kati gwayagala okugenda ku visit visa onoonye making sure nti baawo yagenda okukola ki kubanga ne muganda wo asobola okuvaamu nina bemanyi ati osobola okugenda e Dubai n'omala emyezi 6 nga omulimu teguliiwo nga tonnagufuna muganda wo n'akutanga alaba akasente kakola ki kagafumuka saate ebbaawo ye tajja kuvaamu kuba kimanyi wakuviiramu abaana bagenda kukukwatamu kati bwemba ne girlfriend wange nga yagenda Dubai agenze kikubamu naye nga teyagendedde mu kampani bino mbisuubire nze bino bibeera bijja mutuukako batono nnyo afuna omulimu mwezi gumu mulimu ab'omukisa n'afuna omulimu mwezi ogwo gumu naye ng'abo be basinga obutono abasinga obungi bino bibatuuka lwakuba omwana ono abatagenda kwogera kati gwe omwami ali eyo ng'oweereza mukyala we Dubai agenda anoonya omulimu bino bisuubire eno omwana embeera agenda kugiyitamu so bwamalaya webuva awo webuva obufere buvaawo ate n'owulira obufere simanyi bafera mbo n'ab'e Kampala anti kati obufere ate agenti yanfera se obufere bujja butya anti kati obufere nti e Dubai akageri kekiri nti visit visa teriiko process eri awo olugisaba bagikuweerawo
kati abaana bano abasinga bwe bagenda eri kati naddala abalenzi oba be basinga kati ate okubeera mu bufere kati bwe batuuka eri omulimu ne gubula kati ng'atandika kugamba mpeereza bintu Dubai okitegera omulimu gwabula yagunoonya ne gubula kati ng'atandika kugamba mpeereza bintu tu Dubai obanga afunayo awo ka kampuni akakola visa nga kati nze diki ndi agent okitegeera kati mu mbeera bwetyo obufere awo bwe businga okukola kyokuva bula lya mirimu kubanga abantu abasinga bagenda like ere mabega kawo bannayuganda ojjukira akaseera bannayuganda we babeerera ennyo ku makubo awo abaana baali bangi mu Dubai paka gavumenti ya Dubai we yabalwanako ennyo okulaba nti ekola ki naye ate nawulira mbu mwatandika n'okkuba ensaasi kiri kiki ekyo tezinatuuka ekyo ekyesaasi kyo nkibayi South Africa Dubai sikimanyiiyo ekyesaasi kyesawusa ekyo kubanga kiregeza baali balimba ensaasi tenaba okufera kwabwe kubanga ensaasi ogenda kufera ani e Dubai muwarabu tojja kumufera naye Dubai wetuwulira nti golodi bamutikudde za golodi kati ate ne buno obwa wansi nabo n'obwo nabwo mwetikula nga mmwe so zezo kategole z'abantu abeetunda mu Dubai gwaweereza omwana e Dubai ow'obuwala wuliriza naye ogambye okwetunda kuli nnyo mu b'obuwala kuli mu b'obuwala abo mb'omulenzi tekuliimu kuli mu b'obuwala kati ate bakadaama kiri kitya embeera yabwe oba bakadaama tebakyali mu Dubai bakadaama era nabo mwe bali mu Dubai naye kati osanga omwana nga ali Saudi Arabia ali mulimu gwakola ne wabawo bamugamba nti Dubai eriyo emirimu ekiggwa n'aleka omulimu gwe ye Saudi ate oba oli awo n'ajjewa e Dubai nga bwe nkugambye nti nsi erimu abantu ab'enjawulo kibuga ekirimu abantu ab'enjawulo kati n'obwakadaama bwennyini kuba mulimu abagenda ng'oli agenze kunoonya bwakadaama naye era naye abugendamu kati agendayo n'anoonya nationality nnyingi kati asobola okugwa ku muntu nga tugeze si muloko kubanga baba baloko okutwala okukolera asooka kuteeramu visa naye kati zino nationalities endala nabo babeera bajja mu Dubai kola ki kweyiya kati bwakusanga ng'onoonya bwakadaama ng'akugamba nkuwadde omulimu ng'akutwala mu kiyumba kye ng'akukozesa alaba visa yeebulako weeks 2 okuggwako nga sikusiimye kati jjukira abamu baleka emirimu e Saudi nga bamugambye Dubai kikola kikiggwa kituufu bw'ofuna abantu abalungi Dubai obwakadaama buwa ku ssente zikola ki ekiggwamu kuba bali mukamu kitundu ku bubiri mulimu n'abafuna obubiri ekitundu ku busatu naddala abali mu nnyumba ez'abazungu abaforeina naye ate era abaki like nationality nyingi ezirimu ate nabo nga bafere kuba nabo bajja mu Dubai kweyiya kati babeera n'omwana tebalina gwe bajja lekera waka baana ne bafunayo awo omuntu eyazza anoonya omulimu kakati bwe tuba twogera bw'osiiga ekifaananyi n'ogamba Dubai nnene saagala tukube ekintu nga tukikuba jeno Dubai side ki w'oyogerako saagala tusiige Dubai yonna kuba waliwo ayinza okubayo ng'ali Dubai ng'agamba naye byonga byayogera omukulu eno gyendi nga sibiwulira bino byenjogera byonna babimanyi mpozi Abu Dhabi Dubai Sharjah bino mwebiri kati ate mu Abu Dhabi tebiriiyo nnyo Dubai kitundu ki Dubai kuba waliwo ababeera mu Palm Jumeirah Palm Jumeirah toyinza mugamba oyo Gasiya anti kati oyogera ku katundu ki anti kati munnayuganda ava wano okugenda onnoonya emirimu we batuukira wabeera deyira kubanga wewali ezo bed spaces ezikola ki ye mabiito ye mabiito we bawangaalira ebifo ebirala ebifo kwe kumpi ne center n'abannayuganda we bali kati awo basanga mpulira akayembe bye bikyate anti kati akayembe era abeera mpulira nnyo akayembe omayembe Dubai sibitegera byannemutegeera kati akayembe era babeera bannayuganda naye ng'era nabo tebalina mirimu kati kye bakola batondawo ekifo nga batundirawo omwenge kati jjukira eri ensi yadde nti omwenge gyeguli naye ogutunda olina kusooka kuba na layisinsi kati bano bo bateekawo ekifo kyabwe
ne batandika okubanga bakola ki batundirawo omwenge oluusi ne bamalaya ne bakuŋŋaanirawo ke kayembe kalate mpulira nti bamugye mu kayembe simanyi biki abaata abikola talina license oyo taba na license just ateekawo kifo kyapangisa kafooke n'ateekawo ki n'atandika okuteekawo n'atundirawo omwenge n'atundirawo bwe bityo mpola ke kayembe bwe bityo mpola kati tugende mu bed space bed space mpulira Lombeto ate ne mpulira nti ate yasibye ekigundi nti ate Raga avuga wali simanyi Raga n'avugira wano bed space siga akafaananyi abatagendangayo balegere bed space kyeki bed space kitegeeza anti kati bed space ebeera bweti nti omuntu afuna luumu emu n'agiteekamu obutanda afuna luumu katugeze ya fuuti 14 ku 14 n'agiteekamu ebitanda bye sayidi eno 4 ne sayidi eri 4 kati ebitanda bino bibaako waggulu ne wansi kati ebitanda bino bibeera kati ye Faruku bw'ogamba nti ogenda Dubai kunoonya mulimu kitegeezebwa nti olina okunoonyawo okusula kati ofuna oyo omuntu alina bed space n'omuwaaki akasente n'akuwa ekitanda akatanda akawansi ka bbeeyimu 800 ku 75 kati akawaggulu ke ka5 ka space akatanda akawansi renti w'amaanyi wano nyumba apartment namba ojifuna ku 800 kati wali bakutunda katanda wali akatanda akawansi kabeera ku 800 ku 7 akawansi kati akawaggulu bed space we baya abubiri kaba ku 5 oba 5 mu 5 bwe baya abusatu kati waliwo obuddeeka busatu ng'erina wansi ne makati ne waggulu ekitegeera kati ezikkamu kati bed space baamu abaana kyentabuli abalenzi n'abawala bonna basula wamu Bannayuganda amusobola n'okubaamu nationality endala ye nannyini bed space gwafunye gwaleeta okitegeera bawala n'abalenzi mukozesa ekiyungu kye kimu mukozesa ebinaabiro bye bimu kaakati ekibeera omwo ati kati Faruku okimanyi nti ffe abasajja twatondebwa nga ne bw'oba tobadde na kirowoozo kibeera na mukyala buli w'omulaba ng'asibye ettawulo buli w'omulaba ng'akuyitako ali awo agira ati ofunamu landirodo naye era abeera omwo olwomufumbirawa ku 14 ku 14 ati kati wabaawo wali ekiyungu ate ekyo kiba separate mwenna mufumbira omwo ekitegeera mwenna mufumbira omwo mwenna mufumbira omwo kati kyenga nti omanyi kyekitegeeza okubeera mu nnyumba y'emu nga mulimu abawala bali bano balenzi okitegeera omuwala akuyitako nga ali mu bugoye buli bw'otateekeddwa kukola ki kulaba kyokka ye bw'alimu kati olunaamulaba ekiroozo kigenda kwezimba mu bwongo okwagala okukwatamu awo Rege n'atandika waggulu akaaba mu makkati akaaba wansi dansolo wansi waggulu Rege aba nabo nga kadongo kamu naye akuba naye kali Faruku njagala tusooke temufuna ku nsonyi bw'olabanga kuba nze siri atonteekamu obutanda buno babusibako ki tonteekamu nze simwembadde ensula obutanda bubeera open kati obutanda buno mukikola mutya okulabanga eri bakubaraga bakuba Rege kadongo basawo kateni bweti bakola bata basibawo kateni basiba kateni naye banga eva waggulu ngekka wansi kateni emu babikula mbikule n'oyingira kati buno obutanda tugeze kati akawansi n'akawaggulu abo baba ne kateni yabwemu kitegeezebwa nti owa waggulu abasolola abo owa wansi byakola ki byakola kati ne kali akaddako okitegeera kati nga woolaba wano nti kano katanda ne kano katanda kati kateni eri ejja neyeetooloola kano bweti neddayo kati ono ali kano wansi n'owa waggulu kateni kyekisenge kateni kyekisenge ono waggulu aba tagawulira ate ono akola ki byebibeera mu bed space okitegeera naye kati Faruku njagala tubuuliremu ku bantu omuntu osobola okufuna otya oba osobola kufunamu otya ku kyeyo kubanga olaba Faruku kiri bwe kiti abasajja badizayininga ensi yaabwe Dubai nga nsi y'abalambuzi okiwulira kakati lwaki abaana abasinga tebasobola kujja ssente Dubai nti omuntu agenda eri
nayagala yeeyisenge yagenda okulambula ate nga yagenda kukuba kyeyo Dubai. Kati bw'ogenda lino oyagala weeyisenge yagenda okulambula ate nga wagenda kukuba kyeyo Dubai oba tosobola muvaamu na ssente kubanga ebikutwalako ssente y'omusajja adesigning ensi ye nga bw'ogiyingiramu akasente konna oyina kakola ki kale kaawo kati kyekiremeseza kati omuntu agenza okuba ekyeyo obeera olina okutegeera ekikoze ekikututte ku kyeyo oli kuba Dubai mu nsi zonna n'abantu era abalala obeera olina okutegeera ekikututte ku kyeyo anti ab'omu America tebaagala bawa magezi kuba bba ekyokukola balaka bakimanyi mbadde nsaba oconcentrating ku banno nedda ssebo mbadde nsaba kakati nze ondaba emmundu ozitunuze nina YouTube channel mubamu nsomesa abantu ebintu ebyenjawulo naye mubamu ku bantu abajja for consultancy n'abali mu nsi ziri babeeramu ab'omu America nabo babeeramu all right kati nkugamba nti omuntu agenze ku kye abe Dubai oba UAE kyekibalemesa kusevinga akasente kuba ne sente mpulya bafuna ntono bambi ekituufu sinza balumiriza lwaki tebasevinga ekituufu zaabwe sizimanyi kati kituufu akasente ke Dubai katono naye omwana bw'oba wano ng'oyagala kugenda Dubai bakubuulira sente z'ogenda okukola ki okufuna sente ezo oli kuwa company so na agenze mu bibye era ne bana bagenda mu bibye agenda akimanyi nti njagala kunoonya mulimu bwe guti kitegeezebwa abeera amanyi omulimu ogwo sente ze gukola ki ze gusasula sente ezo bw'abeera wanaaziraba nti nnyingi bw'atuuka eri Dubai n'alaba nti si nnyingi olw'okuzimanyiiza amaaso n'omugugu ogw'ebizibu gw'abeera akoze eki gwabeera azitaddeko okitegeera nze abantu b'ekyeyo mbagamba nti bw'oba oyagala okufuna mu kyeyo ekisooka sooka okitegeere nti sente y'ekyeyo nsigo teri mulimi agaba nsigo omulimi agaba bibala kitegeezebwa nti sente y'ekyeyo girabe ng'ensigo olina okuseetinga ekiruubirirwa Faruku n'omanya nti omwaka guno bagamba oyo motivation speaker atugamba ki kyembabuulira kyekituufu kuba ffe tulaba muleeta abayimbi awo kituufu era endongo neseka mugikubanga Kampala anti kati nkujjira nfuna yammwe anti kati nkujjira nti omuntu bw'oseetinga ekiruubirirwa Faruku seetinga ekiruubirirwa ogambe nti omwaka guno njagala kugula poloti tegeera poloti oyagala gigula mu kifo ki katugambe nti poloti oyagala gigula Bulenga tegeera ebulenga poloti ziri mu sente mmeka 5 ku 10 katugambe nti poloti ebulenga ya $18,000,000 oli security guard ofuna obukadde 2,220 oba 3 okitegeera kati jangu ku sente z'ofuna ojjeko ezize ez'okulya ogambe nti $40,000 njaggalya gange kwata sente ezo z'ofuna ojjeko tugeze $10,000 oziwa maamawo $10,000 oziwa taatawo jjako $10,000 ozisavinge nga zizo za emergency kati sente zino ezisigadde tugeze akakadde kamu n'ekitundu kuba ojjako biri byenkumenyedde ojja sigaza akakadde nga kamu n'ekitundu kati gamba akakadde kamu n'ekitundu ogenda kasevinga buli mwezi nga kapoloti kisoboka sente ezo ziba tezikyali zizo ziba zifuuse za poloti kakati olw'okuba nti oyina ekiruubirirwa ky'oseetinze nti omwezi ogwo oyagala kugula poloti omuyimbi bw'anajja ddira mu 10 zijja kkulu mu kukola ki okujja ku sente ezo kubanga obeera okimanyi nti bw'onoozijjako n'ogenda mu muyimbi omwaka gugenda kuggwako tojja kuba na busobozi bugula poloti ye teyeyagaleko Faruku obeera olina okumanya ekyakutwala ku kyeyo era abantu abali ku kyeyo mbagamba nti kikulu nnyo okuyambako baganda baffe be twaleka ewaka naye beera n'ekkomo ku ssente z'owa baganda bwe waleka ewaka okitegeera olw'ensonga nti tosobola kumalawo bizibu by'ewaka nina omwana mukwano gwange yali Saudi eyo nga akasente ke nga bwakafuna bwakaweereza yajja mu inbox nga neebuuzaako nangamba sente nga bwenzifuna abeeka bazinsaba buli mwezi ne munnyonnyola nangamba naye kati omanyi byennyonnyodde mbitegedde kati kyengenda okukola omwezi guno kanzibawe bamalirize ebizibu byabwe ogujja ntandiko sevinga omwezi ogwo n'azibawa saamuddamu kubanze namusomesa kyalina okukola omwezi ogwo n'azibawa ogujja gwagenda okutuuka yadda mu inbox nga ngamba ate kati ebizibu bye bangamba bingi osinga ebyaluli bye nasolovinga
kati kitegeezebwa nti tosobola kumalawo bizibu by'abantu bewaleka Uganda okitegeera oyina kusetinga n'ogamba nti abantu bange ab'e Uganda nja baweerezanga akasente bwe kati beera nekkomo kasente kokola ki kubaweereza omwana we Dubai asobola sevinga akakadde n'ekitundu omwezi nga sika tekaliimu biri kulya biki nga kali kiriini akisobola kubanga gye mbadde nange mbadde nzisevinga akisobola bulungi nnyo bw'abanga ategedde ekyamutwala okitegeera bw'ategeera ekyamutwala akisobola bulungi nnyo naye bw'otategeera kyakutwala oba n'ofuna emikwano nga bo pate after pate awo sente oba ogenda kuzimalawo zonna kyekiri kyenkugambye nti bali abasajja basetinga ensi yaabwe nga bw'ogiyingiramu olina okuleka sente awo kati kiri gy'oli okweyisanga omukubi w'ekyeyo oba ng'omulambuzi. Olwaleero nsaba Hussein tukome wano. Next time ngenda kukuzza twongereko tewali buzibu Uganda tubabuulire because bikyali bingi ate ono ababaddemu next time agenda tubuulira kyekyamukomyawo kituufu nnyo era abibagamba ngani kikye yeekoleddewo akola biki okitegeera kati awo lwe tugenda okudda naye nga tugamba tinaawe osobola okwerumyamuko n'okwatakwatamu nobeera ng'okikola ki nze mbadde simanyi nti omwana we Dubai asobola sevinga akakadde akamu n'ekitundu akisobola bulungi nnyo n'abo bubiri banze mpulire banzijemu ensigo ntuzitunda simanyi biki Omwarabu anjokya byempulira okitegeera kati n'abo ab'ensigo bazitwala bakola ki bampa biki bonna tugenda batuukako nsaba osiibule baganda bange obatumireko ne bewaleseeyo abalabi ba Gospel Live mwenna mbatumiddeko mu nsi mwenna gye musinzidde okutulaba baganda bange be nalese mu ggwanga lya Dubai be mbadde nkola nabo mwenna mbatumidde Dubai nze namusiibudde nafudde namutadde mulo kituufu namutadde mulo mu mirembe tewejjusa sejjusa nze banga lyemaze Dubai sejjusa kuba manye ekyantwala era ekyantwala nkikoze kati Dubai simwejjusa namutadde kije namutadde Dubai batumireko bewaleseewo batumireko okyabajjukira benaleseeyo bonna mbatumirako baganda bange abasinga bembadde empangaala nabo mbatumirako mwenna ntumiddeko muganda wange awo owa UG Media naye nabaddeko naye Umaru Umaru nabaddeko naye Umaru kyali wange mutumiddeko waliwo omwami gwe njagala otumira ennyo bamuyita Salimu Nnyombi omukulu ono ndoza ye secretary w'akakiiko k'abana Uganda omwami ono y'omu ku bantu abalwanye ennyo okulaba nti abunyisa information mu baana abali ku kyeyo n'obuyambi bw'abeera asobodde Salimu Nnyombi nkutumiddeko webala omutima omulungi awangaalira awo Ariga webala omutima omulungi webale kuyamba bannayuganda Umaru nkutumiddeko kyali wange kyakabi nnyo Umaru naye akuba kyeyo oba yali ku YouTube ye akola biki singa YouTube yagutandisewo ngwa teyabingamba teyabingamba mbukali kakyalake simanyi munnaye yakola yakaleke site simanyi teyangamba katwala Dubai teyagamba teyangamba simanyi yangamba mbu kigwe Dubai ye teyegomba genda Ameri biki gundi ye yagamba ani Zack Maya ye yagamba nti Dubai kigwa ne Umaru bwe yagamba nti kigwa ne Zack Maya n'akugamba bonna yabagamba kigwa Dubai anti nga bwe nkugambye nti Dubai akiri bwe kiti Dubai tomukompeyalinga ku America oba UK okitegeera ziri zisingako naye era nayo waliyo abakola ki abakikuba n'ababonaabona ne Dubai nawe era mwebali abakikola ki mwebali abakikuba mwebali abeekozesa kati waliwo oyo omusajja owa Mpombo kyekiri kyenkugambye kyekiri Asani gyali mulungi nyerawe mbadde nga ntera okugenda waawo n'endyawo akamere okasobola ate kaba kabbeeyi
muganda waffe yatuterawo services nga munnayuganda awulira nti oyagala kulya kamere kakeeka munnayuganda yagala okufiiringa at home bw'otuuka wali owulira ddala nti oli waka ate akamere yakateeka ku bbeeyi ki eyawansi ensaamusaamu. Alright, ndowooza tugenda koma wano leero. Next time tugenda kuba tukwatagana ne muganda wange ono ebintu byakubulira kansubire mazima meerere kuba ffe wano ku Gospel Live tetwagala okukonjera njwanjwa wolokoso pokopoko byonna tetubyagala. Byenkugambye muganda wange Faruku nga bwe nkugambye nti mu comment section era mule bangi bagenda kubeeramu bagenda ku testify nga byenjogedde nti mazima meerere. Okay, wekiri. Alright, tetugenda kusukawo bannange abe Dubai tubatumiddeko naye nga mwebale chapa mwebale kikuba mbadde simanyi kyemuyitamu walayi naye abaana b'obuwala bannange kyovola bw'osanga omwana online awo nga munyiivu naye gwe tomanyi busungu gyabujja agenti yamukyankalanya dda abantu bamwebaseebaseeko bamuliddeko sente ze kati kwegamba nga omuntu yekyawadda kati tubadde tetumanyi busungu gye buva abamu naye nga bannaye agenti mwetereze okuva e Kampala lwaki olimba omuntu nti omutwala kukola nga teri bw'aba mwana wo gwe n'atuukira mu byabamalaaya ddala gw'owulira otya olw'okuba gwe omuseko ye babajjako sedemeka ng'amugjawo ne Kampala miliyoni nga mmeka abasinga babaje kati bana ababagamba mbu babafunira mirimu bamututte kukola asobola obajjako akakadde nga kamuwe katyo kamu naye nga mwana wa munno gw'otwala mu bintu kati sijjamu ku street oyo leba malaaya baawano twala abo weebali abo bw'oba otwala nene okwata omwana wa munno ava amaze senior 6 amaze campus ali innocent n'omutusuula mu bintu ng'ebyo kati gwe nawe ozadde omwana w'obuwala naye nze mbabuulira okikola omuntu naye naawe bajja kikola kubanga ebintu byemukola ebyo tebiriiyo kakadde kamu omwana omutidde future agenda ayiye ki bamusambye wano bano basamba bano banambemu bano bamawa bano bagundi bano bawumalu bano bonna bakola ki basamba babwebwena free embuto zivaamu Dubai awo mama nyabo ndowooza tujja kugendawo next time awo so naye bakati ekirungi babakebera omusaayi nga muyingira kuba mpulira mwekebeza agendera mu kampuni yabeera gwe bakebera bano aba visit visa bagenda byabwe anti owa kampuni bw'aba alinyuinga visa kati nona agerende ku visit visa bw'aba afunye omulimu bamukebera kitegeeza bamu emirimu gibasuba nga bamukebeddemu ebuli nga bamukebeddemu ebuli waliwo omuvubuka gwe banyumiriza tukanyumye kasitole yajja wano muvubuka bambi adde asula mu accommodation yajja wano mukazi we bafumbo n'agamba kantwale mukazi wange twerwaneko tubeere nga tuzimba twejje mu muzigo omukazi bw'atuuka kuba kati omuntu ali mu accommodation ng'otwala mukazi wo alina kutuukira mu bed space okitegeera anti kati accommodation zibeera nyumba ez'abo abakozi aba kampuni ez'enjawulo abatasobola mutwalayo alina kusooka kubaako wamukola ki ne banoonya omulimu okitegeera kati kyali ono omwami ono yali mwami mukulukulu ali mu myaka 4 atwala omukyala we bakole ki amuteeka mu bed space banoonye omukyala we bamuteeka mu bed space n'afuna ekigurupu ky'abawala abaludde mu Dubai ne bamuwabya n'atandika okulaba ono omwami we ng'atalina kyagenda mugattako ne bamutwala mu bwamalaaya okitegeera bwe bamutwala mu bwamalaaya visa neggwako n'abeerayo eyo n'abonaabona after 8 months n'akomawo nga yeetondera omwami baddemu bakole ki bakwatagane bagatte naye ng'ali mu overstay kati omwami olw'okuba nti enewaka baali tebategedde nti eri baayawukana n'agamba kagerike kiri nti abeeka tebategeera nti eri tubadde twakola ki twayawukana omukyala katuddemu kamuddiremu tuddemu tupange kati omwami addiramu mukyala we okitegeera mukuddiramu mukyala we baddamu bakwasaganya ensonga mu process yemu omwami yali anaatera okugenda alinuwinga visa okugenda olinuwinga visa nga mulwadde nga eri omukyala gye yatagala yajja n'akawuka mukudde n'okwetondera omwami ate yaleeta kawuka okitegeera ekiri awo ndowooza kikambwe kati ensonga lwaki nkubiriza nnyo era abawala
abaami abavubuka abamu bajje wano abawala bakyala baabwe babatwala eri bagatte basobole okuba nti bakola ki beekulaakulanya omuntu akututte nga mwami wo abeera n'ebirowoozo eby'omu maaso mu future kitegeezebwa nti era akageri kekiri nti ayagala mubeere bulungi mu maaso agenda kubanga expenditure yammwe tayagala ebeere ya waggulu nnyo ebintu ebimu ajja bikkomako kati bana bawala we batuuka eri agwa ku bano banne agwa ku bavubuka abagenda omusuubiza ebyamangu n'ava kuona yakoze eki eyamuleese okukakkana ng'agudde mu bizibu kitegeeza omusajja bamusiiga era omusajja amaziga gabadde akabanga gamba twava ewaka tujje tukyusa obulamu omulimu kitegeeza tebakuwa anti kati bonna babakomyawo okitegeere omusajja amaziga gabadde akabanga gamba baava wano bagende bakyusa obulamu bakomyewo ng'obulamu tebabukyusizza kyokka nga n'ekirwadde kikoze eki bafunye ekirwadde. Alright, so ensonga bwe zityo bwe ziyimiridde nsaba tukomeko wano olwaleero naye nga tujja kudda next time ne muganda wange ono ekintu tubeere nga tukutangaaliza gwe omuzadde obeere ng'otegeera omwana wo aba ali eyo ali kuki bw'aba yeetaaga obuyambi muyambe okitegeera kuba abamu bali sitaaka ng'ate atya okugamba dadi oba mami naye nga mu butuufu nawe tomanyi kikyaliko so kitegeeza ebintu si birungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna tubatumuddeko mwenna awe Dubai abakikuba tulabagane next time.